Uno Kadama alayidde agenda kutemula omwana wa mukama we. Akombye kwerima agamba ekiba kibe nkooye. Waliwo ebiseera ebisinga naddala abakyala bakola mu mayumba g'Abawarabu. Waliwo olunaku olukya n'owulira ng'ojjudde ng'akadde ako osobola okusalawo ekintu n'okikola. Bw'oba nga tolina mwoyo w'amagezi, nga tolina mwoyo wa kulungamizibwa, weekanga okoze ekintu eky'obussiru ekigenda okukusibya emyaka gy'otamanyi, oba gwe kennyini okuba nti ogenda kuttibwa. Tetusalirangawo mu busungu. Katusooke tulabe sisita ono nga yeewera. Naawe omuwe ku magezi awo mu comment section. Kyengenda okukola kyabutemu okubalinda kubi. Wali ogeddeko ku makya ssaawa zino 4 za ku makya, naye empulira nzijudde n'omutwe gutandikiddewo okunnuma naye ng'obudde bwa makya, nga n'essaawa ze nnina okuwummuliramu tezinnatuukako yadde mu kkooda. Buyadde mu kkooda. Mumanyi omwana okuba ng'akwata amazzi n'agasumulula n'akwata n'agenda ng'ayiwa ennyumba yonna gy'omaze okuba ng'olunguusa. Sisobola mugalulira mukuba ne bwe muboggolera yakiyita kya muzannyo. Wajja n'akukongoola, wajja n'akusongamu, wajja n'akuyitako nga bw'agayiwa bw'ati oba gakuyiridde ku bigere. Byenjogerako mu bimanyi. Sisobola mukuba ku busungu bw'empulira n'enjijula gye njijudde. Kubanga ne nnyina ne waabeerawo ng'azukuze, omwana oyo tasobola mukomako nti toyiwa mazzi. Okitegeera? Weesibye ekiyungu tekimumalidde n'agenda ku sinki. N'afuna olugoye n'aluyiwamu amazzi ne lujjula, n'alukwata ng'ajja aluyisa bw'ati mu nnyumba yonna. Ngenda kukwata omuto munywereze mu kifo kimu, anti atagala tatuula wansi kagayiwa. Ngenda kukwata sabbuuni muyiwemu, walla ngenda kukwata shampo muyiwemu mu mazzi wagiye wonna amazzi agende nga gabattukana, akubewo omutwe. Ngenda yiwamu sabbuuni, anti bakyebase. Muwulidde, nsaba omuwe ku magezi awo mu comment section. Bamikwano tetusalirangawo mu busungu. Buli lw'osalirawo mu busungu ogenda kukola ekintu ky'ogenda okwejjusa after ng'omaze okukikola ng'ate tokyayinza kuba nti okizza emabega. Bw'owuliranga ng'onyiiza okunyiiga kubeerawo, bannange toyinza kukolera mu Warabu n'omalako contract ya myaka 2 nga tonyiize. Naye bw'owuliranga ng'onyiize, mu butuufu obasooka ogendeko mu ruumu yo weesibireyo osooka okaabemukko, kubanga abantu abasinga bw'okaaba okkakkana obusungu obwo n'obufulumyako. Bw'owuliranga omwana w'omuwarabu ng'alina ekintu ky'akoze kyonna, eiza gwe tambula osooka oveewo obeeko w'otuula osiriikiriremukko. Bwe kuba kukaaba kaabamu. Bw'omaliriza ng'owulira okkakkanye eddayo ku mirimu gyo. It's better than okola ekintu ky'ogenda okwejjusa. Buli muntu yenna w'akolera waliwo challenges z'osanga. Oli alabirira omukadde ng'alabirira mukadde, waliwo olunaku olukya n'agamba naye akakadde kano singa nkagwa mu bulago oba singa kafa ng'owuli akakutamye. Abalina abaana kino kkiriza obagaana, waliwo olunaku omwana lwagenda okkunyiiza. Abatalina baana ne boosi wo yennyini ne waba mulungi atya, waliwo olunaku lwagenda okkunyiiza. Naye olunaku olwo bwe lujjanga mu bulamu bwo tosalirangawo mu busungu. Zino ze zimu ku nsonga lwaki basisita baffe bangi abamu bali mu makomera ng'oggyeko awo bwe basiba nga tebalina nsonga, nga tebalina musango gwonna. Naye abamu bali mu makomera lwa kusalawo bubi. Era zino ze zimu ku nsonga lwaki basisita baffe abamu battibwa. Kubanga ojja kusanga amaka g'Omuwarabu
ogenda okola ekyobusiru tomanya ennyumba eba eri mu kamera oba teri mu kamera. Ate omwana waba yiye amazzi kati nga owagayiro n'agamba kanjiwe mu sabbuuni ekyana kigwe singa omwana oyo agwa n'akubawo enkoona eno enkoona eno n'agenda kubawo wansi n'afa oba n'afuna obuzibu bwonna tolina wogenda agamba muwarabu nti sigo wayiye sabbuuni yabadde mwana kubanga tukimanyi nti abaana baabwe tebasobya. Omwana kyakoze bagenda agamba kadaama gwakikoze. So badiya mpola mpola tukimanyi atakolangako bwakadaama yatategera situation ena oba atakolangako ku muwarabu yenna yatategera situation eno mukyalo ono gyalimu naye okusalirawo mu busungu eyo si ye solution ate ogenda kweyongera kwereetera bulabe sinakindi n'okukutta. Saba mikwano twegendereze nnyo ebintu bye tusalawo. Omuntu buli wamu anyiiga saasira omwana ono oba omuwarabu ono atakuze naawe olaba okeera ku makya ne mweyagala n'omwami ne mwesuubiza ensi n'eggulu naye ne lukya olunaku lumu bannange n'akunyiiza n'owira nga oba oyagala omugwe mu bulago kyovula nti obasanga nti yasazeeko omukazi w'omutwe yasazeeko omwami w'omutwe simi yakoze kusalirawo mu busungu jasina nti omuntu wonna waabeera omuntu wonna woobeera suubira nti olunaku lugenda kukya waya bazikuggyeko ziveeko naye yiga okwekontrolinga yiga okontrolinga obusungu. Tewaliwo ogenda kugenda osanga emirembe nga tewali bigenda kunyiiza never. Suubira nti n'omwana owwo gw'ozadde waliwo olunaku lwagenda okunyiiza naye togenda musalako mutwe. Yensonga abatamanyi kwekontrolinga osanga akubye omwana ku mutwe n'afa. Abatamanyi kwekontrolinga osanga akutta amazzi agokya n'agayiira omwana kusalirawo mu busungu naye afuta wejjusa ate olwo bannakoze kyaki oba nabaddeko ki bannange temuwa sitaani bbanga towa sitaani bbanga twetaaga omwoyo omutukuvu abeerewo buli ssaawa omuntu enayita omwoyo omutukuvu kubanga yagenda kuyamba okuluŋŋamya. Bw'obeerako guidance y'omwoyo omutukuvu waliwo ebintu by'otasobola kukola. That's why nti osanga omuntu oga oyo oba awangadde atya n'omuntu oyo nga tabeereka naye olw'okuba gwe olina omwoyo omutukuvu akugaidinga n'omanya butya bw'olina okukwasaganya buli kimu. So badiya kunyiga kubeerawo naye tosalirangawo mu busungu. Kakana sister kakana eryo n'abali mu mbeera bweti nga naawe obadde oyina ky'oyagala okusalawo okukola omuwarabu wo oba omwana w'omuwarabu oba okukola mu nnyumba y'omuwarabu kakana genda mu luumu yo tuula weebuuza ebibuuzo obiddemu oba kaabamukko ogesaba mikwano kyekyo. Singa lwe twali tunyiiga ne tusalawo okutta muntu ne tusalawo okukola kintu kya butemu ndowooza singa ensi tekyaliko bantu kubanga batunyiiza day and night. Abantu baffe batunyiiza mikwano gitunyiiza bakama baffe batunyiiza ate naffe tubanyiiza abaana be tuzadde batunyiiza. Singa bwe kyali bwe kityo singa ku nsi tekukyaliko muntu singa abaana baffe twabatadda abazadde baffe singa twabatadda obanga bo baatutadda. So kyekyo badiya tuyiga controlling obusungu. Mukama bampeere nnyo omukisa wonna w'osinzira okuba nti olaba videos za Maggie okola kyamaanyi. Wenkusabirago wenna nga olunaku olwaleero lwe lusoose okuba nti okyalako ku channel yange oba oliawo wakyalako naye nga tonaba kuba nti osubscribinga. Nkusaba wansi wa video eno waliyo akagambo subscribe osobola okankonerako mukwano ate nobanga weegase ku channel yange. Weewaawo ate naawe akomentinga mu comment section eyo kirungi nnyo ne twewerayoko ku magezi ne twewabula okuba nti at least comment section eno etuyambako ne tuba nti buli omu agiyigiramu tufunako ebyokuyiga bwe tutyo bwe tuba tutambuza comment section. Mukama abampeere nnyo omukisa tusinkane mu videos eziddako musiibe bulungi musule bulungi mweraba.